njala mumpitira abantu bano wammanga. Njala mumpitire omukulembeze omulwende Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu mubeere ku video eno. Njala mumpitire Yoseliti Bahabulu abeere ku video eno. Njala mumpitire omukyala abeera ku atula kakiiko k'ekkooti y'ensi yonna omukyala Julius Sebutinde. Maama Julius Sebutinde wona woli nkwetaagamu nina ebigambo nga bisatu bina bye njagala okugamba olwaleero. Njala kwetaagako omukulu Peter Erweru, njala kwetaagako Kahindo Tafiire, Janet Kembabazi wamu ne Lwabwogo omusezi nawe nkwetaagako wano ku video eno. Abasigadde bajja kujja kubanga nkimanyi bajja kuba video zino balina oziraba. Tewerabira okumpitira mukulu James Birungi wa Semwai owa ISO Noah ESO aba military bona babere ku video eno. Kati nga bulijjo tusooka n'akalowoozo bwe tuva kalowoozo tugenda ku Kigulalugi, bwe tuva ku Kigulalugi ne tulyoka tutandika video eyaba yatuleese. Alright. Katandike kalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero njagala kagende eri bonna Uganda yonna gy'osize okulaba akatambi kano okwetola ensi yonna. Nina ekintu kye njagala okutegeeza naawe okyetunulemu n'omala okyetunuliramu otandike okwekubamu mu mutima kiki odiringa nayo. Nga bwe nabaga nti ensi eno tekungulwa tugiyitamu buyisa akowa yagiviira tuli mu kabokka. Naye tudiringa n'abantu buli muntu ng'alina embeereza ez'obuntu. Mulimu abantu nga bo bayitako, mulimu abantu nga baavaako, mulimu abantu nga tebakyaswala. Kati we tugenda okusimba essira ennyo we wali omuntu ataswala. Ke kalowoozo ka leero. Gwe mwannyina azaali eyo, taata wange ali eyo, kojja ssenga naawe omuntu yenna ali eyo. Mu bulamu mu kalowoozo ka leero, mu bintu byonna by'okola osookanga kunoonya ekintu kye bayita akafansonyi mu muntu. Bw'oba olina mikwano egyo sooka banoonyemu nti abantu bendiringa nabo balina akafansonyi. Kubanga omuntu ataswala abeera mubi nnyo. Omuntu eyeekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo n'akyuka face n'afuuka ekirala nga naye kyakoze akimanyi nti kikyamu. Munnange tomukyamanga kutambulanga butambuzi. Weewalanga nnyo omuntu eyeekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo oyo abeera mubi nnyo kubanga n'okuttatta. Nkiddamu omuntu alina kkalakita mu bulamu bwe nga ye taswala. Ne bw'aba akoze ensobi oba bbye oba atemudde bamukutte bona ne yeekaza eyo kkalakita ekyasinza obutemu. Kati njala kuwagaabwa ng'omuntu yenna ali eyo tandika okunoonyereza mu mikwano gyo embeera zaabwe ez'obuntu zifaanagana zitya. Ngenda bbawako ekyokulabirako then tulyoke tusimbule tugende ku Kigulalugi tukyali mu kalowoozo. Mu kalowoozo ka leero gwe wenna omuntu ali eyo bw'oba olina mukyalawo one nga taswala mukalu ne waba akoze ensobi nga yeekaza oyo olina kizibu goba. Bw'oba olina bbaawo ng'omukwatidde mu nsobi oba yakoze ekintu kyonna nga kiswaza abantu bakirabaku ye ne yeekaza ng'omusazi w'ebyayi ku kkubo oyo tolina musajja. Kabeere mwana, kabeere mukwano gwo, kabeere musomesa, kabeere workmate wo, kabeere omuntu yenna ng'alina kkalakita y'obutaswala oyo muddukeko mulabe edduka. Oyo abeera mutemu nnyo n'okusinga omuntu wa bulijjo gw'omanyi oba okusinga ekisolo ky'omanyi. Omulabaga nti omulaba akuli okumpi abeera mwangu nnyo waakumanya. Naye okumanya obuvuna obudde obw'ekisolo kye bayita omuntu si kyangu nnyo okuggyako ng'omaze okituusa bwe kirina okulagira kkalakita eyo. Kati omuntu gwe bayita nti yeekaza ng'omusazi w'ebyayi ku kkubo muveeko omuntu ataswala mwewale kubanga ojja kufuna shooku y'obulamu bwo era oyinza okufa n'ofa shooku n'otya. Abantu abasinga obuli bwe bakozeeko ebikolobero ne musirika bw'ovaayo okwogera gw'ogambye ne yeekaza ng'omuntu anya ku kkubo kitegeeza oli mu bulabe bw'amaanyi. Ekyokulabirako nga nfundikira akalowoozo ka leero. Najja wano ne mbagamba twesonyiwe omusajja gwe bayita omutemu Niyonzimana Bujingo nga nze mmaze okulaba mugoberedde ebbanga embeera ze ne kkalakita ye. Kyekitonde ky'omuntu ekitaswala. Mu kalowoozo ka leero ne mbagamba tuve ku musajja ono tudde ku bintu ebizimba eggwanga n'okulabisa omusajja ono okunoonya obuwanguzi bwaffe n'abaana baffe abattibwa. Naye omusajja bagiddeyo kkalakita ye entuufu. Mujjukira nabagamba nti ekiswaza omugagga kwe kutanako entula. Ate ne mbagamba nti abantu abalina kkalakita y'okwekaza be basajja abeeyita abavandimwe. Nze nakibagamba nja bagaba ebigambo bino abamu bijja baluma naye nga mujja bikkiriza ku mpaka. Omuntu gwe bayita omuvandimwe alina kkalakita abantu bonna mu nsi yonna ne mu Uganda gye batalina.
gye bayita ey'okwekaza. Ekisooka tebaswala, ekyokubiri balemera ku nsonga, ekyokusatu ye kyayagala akiggusa talinga ggwe. Kati mwena bakomrade ngenda basaba mbawadde ekyokulabirako nti omusajja oba omukazi nga taswala tokolanga ne bizinensi tomwesembereza kubanga ye mu butonde bwe abataswala eyo karakita mbi nnyo. Nabagamba tuve ku omusajja muveyo nga nze maze okulengera omusajja takola kitaswala. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Kansooke mmala okukola ki? Lwaki mbagamba ebigambo bino? Mu mbeera ez'obuntu tulina kye tuyita ak'obuntu kye tuyita humanity. Nti abantu abasinga obungi tuyigira mu nsobi. Bw'oyigira mu nsobi n'omanya ki ekyokkola ate n'omanya n'embeera z'abantu nga bwe ziri. Ekyo tuyita ak'obuntu. Omuntu ataliimu kaabuntu tayiga ate era taswala. Omuntu alimu ak'obuntu asooka n'atulaga abantu boogedde ki? Naye omusajja n'avaayo ne yeekaza kubanga eno karakita y'abo abasajja abavandimwe abanyalwa naye karakita yaabwe. Mupulya bulungi nnyo? Nabagamba nti omusajja oyo teyamala okutta oli oba mukuumi oba ani bagenda muwa tasiki ebikolwa nga byakukola ekintu ekizibu nnyo okukola omuntu omulala. Ebigambo byonna byayogera tabyogera lwakuba nti abyagala nno. Ali ku mpiso wakola kino olina okukola kino. Kyovula nti ayogera ebigambo. Kati bw'omanya nti omusajja alimu omukono ogumugamba yogera kino nomusigala nga mukyamuwalampa kitegeeza mmwe abatalina byakukola. Bannange tuyiga abantu kibe tudiringa nabo. Ekyo nkibategeezezza. Omwami ono alina ebigambo bye yayogera luli ne byayogedde ejjo nga nfundikira mu kalowoozo ka leero. Yagenze n'agamba nti abookya enguudo z'omu Kampala ate be basimbamu ebitooke. Ne kikulaga entegera y'omusajja ono. Abantu bamutadde ku nninga n'atuuka n'agamba nti abantu mbwa abaagala Pentagoni mugende mugisabe bannyammwe. Kikulaga ki? Karakita etaswala. Omwami ono kankujjiro n'akala yajja ku mutimbagano kuno n'ayambula mukyala we w'empeta gwe yasookako nga bwe yali atonnya. Ekyo nakikulaga nti karakita ya muntu ntakola kitaswala. Kati bw'omala okombayininga history w'omuntu najja nayogera ebigambo ku media teweewuunya. Kyovula mbagamba mulekeraawo okwesiba ku bantu n'okumanya abantu. Ono omusajja yagambye bw'ati. Uganda esobola okuterera bwe tukwata bano abaana abasimba ebitooke mu nguudo ng'ate be bazookya beba abakulembera okwekalakaasa nga tukwadde nawo eyayokyawo yennyini nga yeekalakaasa akomawo ng'aleesa ebitooke bwebeerawo akantu katono nnyo n'aleeta ekipiira n'ayokya oluguudo bwe bamala kati ekika ky'omusajja oyo oba babeera mukazi mwewale era yono waluwulira. Era kati abuzaabuza ssente za Pentagoni yennyo naye sekendi zibbiri bakankuba amasasi ng'obuuza Pentagoni. Tambulanga lw'oyagala omwoyo nga bakulungamya bw'oba otambula olw'okwawulira emitima gy'abalago ataatankanya ati kati bakyatambula ng'atankanya. Ako ke bayita akabano supa. Genda ng'ogobera buli muntu yenna akoze ekikolobero mu Uganda abeera waakabano amannya beetuma meetume okabayita akabano supa tebaswala. Omukulu atambula abigulaga nge Pentagoni gendo gisabe nnyo keno wanika n'emikono. Kati karakita y'abantu abo bw'otunuulira ono omutemu n'otunuulira Ssaabatemu ali waggulu karakita ye ne weewuunya. Era kambazannyire n'ono tufundikire akalowoozo tugende ku kiggula luggi. Nabagambye yo seriti bahabula otabayisiba mutatu wa kale kyensire n'ozizide ensanga bisibe. Nabagambye wiiki eno ng'efundike nabagambye nti Maama Njovu Enterprises Kembabazi yali mu kufuga eggwanga eyo n'ebikolwa ebikolebwa byonna yabikola ne mutabani we Lwabwogo abamukyawakana ne ababuuziza ku bantu bamwe abalina sources z'okumpi okulira na State House n'ensondera mwakakasiza nti Janet yafuga ensi eno. Omusajja yayiika dda Windows ntebakyasona zipreparinga
ono mukulu oba yabadde Sudan baddewa ekigambo kiyasoose okufulumya exactly omuntu yenna bagoberera nnyo statement gy'ofulumiza nga yekubadde ku mwa kubanga yesa abatemu bw'ati bwe yayogedde. I congratulate President Salva for killing you, for calling you. Not killing you. For calling you. Ono yesaba vandimwe era nga netaswala. Statement yagifulumiza. Omuntu obanga okola statement ekigambo kimu bibiri bwe banga ansoli statement immediately ojulumirawo kati soko lya statement yono musajja kanjidde bulungi nnyo. I congratulate President Salva for killing you, for calling you. Ekigambo for kill yatasobola kumala for killing you. Kubanga kye kimubeera ku mumwa buli kaseera kill. Kati mbagambira nti ono Windows ayiika dda bagezaako kuba nti bateekawo kintu naye ng'omuntu ebiga byayogera. Ate nabagamba the moment ka story reaching emyaka 8 amazima ogoogera era ono kyale ajja kwogera amazima. Kati muve ku bantu mwewale nnyo omuntu ataswala mu kaloozo kale tugenze ku kigula lujje. Kubanda obudde bugenda. Mutegedde bulungi nnyo. Ekigula lujje kyalo jala kigenderera na Uganda mwenna. Abatambuze afulume eggwanga n'aliyingira. Nkiddamu muludi ogw'okuboneza na kukikomya mwaka guwedde. Baboyi babulaza ba sister obutamanya tebukugisaako musango. Nkiddamu mu kigwaro gikyalero obutamanya tebukugisaako musango. Nkoza video mpitirivu ziringa obugulu bw'eggongolo. Abazira bera bazisimba. N'abazinyuma nga bulijjo bakikola bamala bamaze kufuna bizibu ne bajjukira. Nkiddamu obutamanya tebukugisaako musango. Gwe sister brother ateekateeka okufuluma eggwanga ng'okozesa ekisaawe ky'Entebbe. Najja ne mbagamba nti waliwo abasajja n'abakazi abakola ku kisaawe awo nga bakola mu aviation mu migugu ne ku kisaawe awo batikka abaana b'abandi enjaga nga tebamanyi ne mwagaana okutegeera. Abaana bangi bali e China, abamu bali ku death row, abaana bali e Malaysia, bali mu Asian countries, abaana bali mu Saudi Arabia, abaana bali mu Dubai, bali oddawa ng'ekibakwasizza kwetikka mikugu gye batalinaako omutwe n'amagulu. Naye buno obubaka njagala bokuwa gwe omuntu yenna atambula ng'oyita ku kisaawe Entebbe weegendereze nnyo omuntu gw'osanze ku kisaawe n'akuwa omugugu ng'ofuluma Uganda. Uganda oyinza okuyisaawo pakeji y'enjaga eyo nga tomanyi nti njaga. Ne ku kisaawe giddako tosobola giyisaawo. Naawe ava e Kampala ng'ogenda waweeru omuntu n'agamba ntwaliraako emmere lumonde binyeebwa sima ebizigo. Please, bw'oba oli muntu ng'olina amagezi mwewala okwetikka ebintu mutamanyi, otherwise bagenda kusomera kali otamanyi ofiire mu kkomera olw'eki. Tewali kintu kisinga kuttira muntu mu kkomera oba kyetuyita okuwa stress oba depression ng'okubeera convicted ku issue gye wabadde tomanyiiko. Nkiddamu teri kintu kisinga kutta bantu mu makomera ne beetuga oba ne bafa nga balamu. Ye mulamuzi okukubira naga nti tukusanze ne kilo z'enjaga 2 mu nsawo. Wallahi nga tolina kintu ky'omanyi ku njaga, tolina kintu ky'ozimanyiiko. Ekyo kyokka kisobola okuttira mu kkomera oba ku poliisi mu bbanga ttono nnyo kubanga ate tokimanyiiko mu mutima gwo. Omuntu yenna gwe basiiba ng'abadde amanyi ku kintu ky'abadde yeetisse, oyo guba mulimu gwe era tafuna buzibu nnyo. Asobola n'okubeera nga bw'alinda buli kimu kikyuke kandi lwayagadde. Naye teri kintu kisinga kubeera kutta muntu mu kkomera oba ku poliisi oba ne ku detention center gye baba basibidde ng'alinda omusalira. Ng'omulamuzi okukubira ennyondo oba okuwandiika mu fayiro nti baakusanze n'enjaga naye ng'enjaga togimanyi nako. Osobola okujulirira nnyoko yafa, kitaawo yafa, jjajjawo yafa, ne weebuuza Katonda jjajja God abeera ku address ki mu nsi muno. Naye ng'ekikozesezza ekyo buteebuuza na butamanya.
abaana bangi bali e China balinidde basirako mitwe abaana bali e Dubai bali mu makomera balinidde basiba myaka gye batamanyi lwa buteebuza na butamanya teri kintu kisinga kutta muntu mu bwongo na mutima nga mulamuzi kugamba nti bakusanze n'enjaga bakusibye myaka 30 nenga ekintu kye bakusibidde tokimanyi nako ekyo kikuba n'ofiirawo n'ofa bagenda okutugandira bakusibye myaka 25 already ng'oli mufu baganda banga batambula mwegendereze nnyo ekisaawe entebe si kirungi nnyo eri mu abaana bapya batambula napona mu abakadde batambula naye nga bakuwadde ensawo y'otamanyi oba ng'owetisse ekintu ky'otamanyi mwegendereze nnyo mujja kufuna ebizibu obutamanya tebukugisaako musango gwe muliro gusembye okwogera ku kigambo ky'entebe ku kisaawe n'emigugu gye babatika okuva e Kampala nga temumanyi bajja kutikka enjaga bagenda kukusiba ninga nekukikubya tokola ki tokimanyi kikibadde ekigulalo gikyaleero ngera tutandika evidiyo eyatuleese mu vidiyo yatuleese ndowooza nga bwe tukyali ku muliro wano kansooka entwala obubaka buno mbuweereze bannayuganda mwenna era kansooke bwete mwena mbadde mugoberera ebigenda mu maaso mu kooti y'ensi yonna ku musango eggwanga lya South Africa bwe lyawabira eggwanga lya Isirairi ku bigambo byekutulugunya eddembe ly'abantu n'okutta abantu olwaliro kooti ewaddeyo ensala yaayo nebivuddemu ne mujjukire nti kooti eyo etulako munnayuganda Museveni gwe recommending okubeera ku kooti bamuyita mukyala Julia Sebutinde oba Justice Julia Sebutinde mukyala muganda Mama Julia Sebutinde message eno ejja kusanga wonna wooli oba oli Hague oba oli Kampala oba oli luddawa eno message njagala kusinga n'egy'oli gwe omu ku balamuzi abatula kakiiko ako omukyalo omuddugavu gwe wekka omukyalo omuddugavu atula kakiiko ako wayinza okuba ali omwami mulala omuddugavu naye gweko omukyala atula kakiiko ako omuddugavu kyannaku nnyo era kiswaza okuba nti gwe mu balamuzi abatula kakiiko ako gwe akubye ebituli mu mpaaba y'eggwanga lya South Africa ku bikolwa bigenda mu maaso awo kigenze ku rekodi nti oswazizza ekitiibwa ky'Abaganda n'ekiggwanga Uganda abalamuzi abatuufu bw'aba ekintu takiina mukono banga tebamusindiikiriza atuula ebbali n'agamba nno nze sigenda kulonda statement yasomebwa eti Ugandan judge Julia Sebutinde voted against all the provisional measures South Africa fought against Israel. She is the first African woman to sit on the International Criminal Court of Justice. Bagambye nti omukyala munnayuganda amanyiddwa nga Julia Sebutinde ono mu kulonda okukwe yawakanyizza emitendera gyonna egibadde girina okuyitibwamu South Africa gye yasaba okusinzira ku bikolobero eggwanga lya Isiraeli ze bikoze mu ggwanga erya Palestine nga ye mukazi asoose omuddugavu kakiiko ke kooti y'ensi yonna kitegeeza nti omukyalo ono ekitiibwa kyembadde muwa ng'omukyala ate ng'omuntu asomyeko kirabika maama wasomera bwereere yensonga lwaki okuva lwe twatandika okuwaabira ebikolobero bya Museveni ogenda mu International Criminal Court ne International Criminal Court of Justice fayiro zaffe ziganya okumakyuwalinga wadde okuteekebwako nti zigenda kuwulirizibwa eno messenger egenda bannayuganda mwenna tubagamba nti okulwanyisa dictator amaze mu buyinza emyaka 4 si gwe muzannyo ye abeera ne self interest ku lwe ng'omuntu ne mission y'abantu gye batamanyi asobola okukozesa ssente zonna eziri mu ggwanga okudefendinga interest ze omwami ono yali commandinga Justice Julia Sebutinde okugenda mu court ye for his personal interest n'endala ze tutamanyi naye omukyalo ono Julia Sebutinde ayolesezza obujjegga obw'ekika ekyawa wandibadde osigala ebbali maama n'otalonda kubanga tewali agenda kuvunaana naye gw'ogamba in fact gwe n'ogamba nti osazeewo okuba nti owakanyizza ebimu ku ebyo South Africa
biyasaba biteekebwe mu nkola gwe Julius Ssebutinde nga ne mu Uganda Museveni atta abantu ku makyana olw'eggulo tuwandiise file and files complaints zijja mu International Criminal Court nga gwe mukazi gwe kirabika gwe badde ozituulya ze sina bigambo eri bantu beebuzabuza nga bafuka banaaba oli mukazi muganda oluganda olumanyi sigenda kugamba mu luzungu naye yembeera gye mutandise okuteeka mu nsi muno oyina abaana enkyo jja kuvaawo abaana bajja kuyita mu mbeera yemu n'abaana gye bayitamu eno ensi tekungula tuyitako bisako wayagiviira Madam Justice Julius Ssebutinde, you were disappointment. Chokoze olwaleero ekkanisa oba ekereziya ogendamu yabwereere okusaba Mukama Katonda wandibadde osigala ebbali n'ogamba nze sina kye ngenda kulondako kitegeezera nawe wasomera bwereere oluwaddemba okunzigulako omusango nagwe oyagala neno personal statement yange ekyo nkyogedde ate sikizaayo waliwo oluyimba lw'abasajja baba bayita ba Black Eyed Peas bali mu America ndoza ne mu Bungereza bayimba oluyimba baluyita Where is your love omukwano gwo guli luddawa bateekamu lyrics zaabwe zaalimu ebigambo bingi nnyo ng'era byefaananyiriza ku bannabyabufuzi n'abakulembeze abasomesa bye batakola oba bakola batasomesa nze tusobola kunga nti oli justice ng'olina ekintu kyolabako kirina evidence eri visible tangible n'ogamba nti ogenda against the request of the will of the people ng'oli mulamuzi kinzizayo kulimba laba basajja ba black PIPs bayimba nti where is your love omukwano gwo guli luddawa abakulembeze aboogere batakola oba bakola batakola nga beefudde kye batali ekyo kikyamu kyera ng'ova ogenda mu kkanisa Mukama nkulembera olaba amagenda gange n'amadda ng'eri abali mu kudduka bomu zibakuba eri abali mu kudduka babadde na buli kimu tebalina basula mu tenti mu bunyogovu bw'ekika ekyawaggulu essaawa zino ng'abantu bali mu kufa nga ne mu Uganda baganda banno bannayuganda bali mu kutemulwa mu Northern Uganda abaana bali mu kufa mu Karamoja bali mu kutema baana Museveni ali mu kuwamba abantu otudde mu International Criminal Court of Justice tuwandiise files and files eziseetuka kumbe gw'omu ku bazituulidde omukwano gwo guli luddawa era wasoma amateeka wagasomera ki kugakola mulimu ki kyembuuza where is your love era wasomera ki nze newuunya omuntu akera ku makyana aga nti nze Julia era ndi mukatuliki ngenda mu kkanisa n'ensoma Mukama akulembera amagenda gange n'amadda nga mukola busa bwante waliwo olumu lwentula ne ŋŋamba Mukama naye ddala eggulu lino gyeriri ndifuna omukisa n'entulako n'abantu bano ne tubabuuza ddi kimwali muyita kikunsi kuno oba wasomera ki teri kibonerezo kisinga kutta muntu munno tekiriyo gw'otaliisa gw'otanywisa gw'otawulira school fees n'oga nti gw'omutta atakugambye nti ngenda kusula mu compound yo naye n'omuntu aga nti nasoma amateeka nga tangible visible evidence weri n'oga nti gw'ogenda ogenza against those measures era bakitaddemu nti gwe wekka akikoze against others naffe tubadde tuwabanga emisango egirina obujulizi nga fayiro tezigenda tezitambula omukwano gwo guli luddawa where is your love obubaka bugende wo eri Justice Julius Ssebutinde eno video gyagisangayo amajja agenze lumbuye bwe mankogeddeko bubi oli waddemba okumpa waabira awo tufuddewo video entuufu etandise kansuleti Yoseri etuuse naye nga sinagenda wa Yoseri neno message kansoka enyiseewo okusookera ddala njala sooka kujjawo statement ezafulumidde ku mitimbagano ne ku Natasha Broadcasting Service ne ku TV eza Uganda. 1.
Njala tegeza wana Uganda mwenna abali ku social media ne ku mainstream medias ne mu Uganda era n'okwetola ensi yonna. Njala tuyisenga abantu abakula tulooze nga abantu abakulu. Ekisokera ddala ekyokubiri. Mainstream medias muluzinze value era muluzinze meaning. Olwokuba nti Museveni abakozesa okukola ebintu bimulina okukola byalina byayagala bikole, which is okay. Ndi wano tegeeza eggwanga lyonna nti ekibiina kya National Platform ne omusinde gukumakuma abantu gwa People Power temulimu lutalo era temulimu kwawukana bakulembeze nkiddamu. Ndi wano tegeeza eggwanga lyonna mu kibiina kya National Platform ekikulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekiwayi kya People Power temulimu okubagana wadde olutalo lwonna mu kibiina kino. Bye muwulira ku mitimbagano ku TV ku radio bino bisasulire ekitongole ekya Chieftains of Military Intelligence obujulizi bujja kujja this week. Bino bisasulire State House, bino bisasulire Museveni ne Janet olwa interests zaabwe zebaagala okulaga public nti mu Nuupu mulimu olutalo. No, temuli lutalo. Era njala bategeeza byonna bimwala byonna bifumbirire olw'abantu abalina personal interest ezaabwe ng'abantu. Wano wengendo soko batira mu kirasi basomese. Era njala mumpulize buno njala mukasole mukate ku mitimbagano gyonna. Wano ekigambo kye bayita kunga. Ekigambo kye bayita kunga mu Luganda kitegeeza kuteeka mbantu suubi bwagazi na kubategeeza nti tulikyayina omulimu gw'okuzza obuyinza n'okutereza eggwanga eryo. Okutegeeza abantu ebigendera by'okukyusa eggwanga kye tuyita kunga. Mu Luzungu bakiyita mobilization, to mobilize people. Oba okukumaakuma abantu bateekateeka kye tuli okukumaakuma n'okumobilize kye bayita kunga mu Luganda. Mu Luzungu bakiyita mobilization. Mukitegedde bulungi? Mu Nuupu tetulinaamu functions, no. Tulina people power. Tulina people power gwe musinde ogw'abantu ogwimidde ku bantu bonna. Political party yeringa UNEB center buli munnabyabufuzi afuna kadi we yesimbira. But ekibiina kya people power tekiriimu kye tuyita individualism oba Nuupu temuli individual oba people power temulimu individualism oba no. Maanyi g'abantu ge tuyimiriddeko. Omuntu yenna ajja n'akugamba nti ye yasinga obunene era w'amaanyi oyo abeera mukyamu. Statement ezayisa ku social media ne ku mainstream media ezigamba nti waliwo ayimiriza kunga. Ekyo yakikoze ng'omuntu ye alina self interest ne kale ke tuyita individualism ne ke tuyita supremacy. In a Nuupu stroke people we don't have supremacy and we don't have individualism mechanism. No, it's a people power gemaanyi g'abantu. Kati omuntu yenna yagenda nti ayimiriza kunga ekyo yakikoze ng'omuntu individual alowooza nti alina supremacy mu kibiina oba ng'omuntu nga ye. It's just an individual who pretends to be more supreme than others. Nti yasuubira w'amaanyi nnyo okusinga abantu abalala. Ekyo kikyamu. Kunga is a mechanism of mobilizing Ugandans. So, mu political party, mubeeramu abakunzi abakunga abantu. So, when you stop kunga or mobilization, activity ki endala egenda okuyimirizaawo political party. Mbuuza, bw'ogamba nti oyimiriza kunga, a mobilization section oba team ekunga for on behalf of the political party no ganto yimiriza kati what is the function of the political party is to mobilize people. So waganto yimiriza kunga kiba kitegeeza ne political party yimiriza okitegedde mu Nuupu ekibiina kya National Platform ye UNEB center number buli politician yafuna kadi egenda okwesimbawo gye yesimbyewo. People power gemaanyi g'abantu gonna agasalawo ani agendayo ani atagendayo. Kati ezo functions ebbiri tewali erwana na ginne waayo no. Naye abantu abali mu functions ebbiri mwe muli abeeyita bakamenyo asobola okuga nti kino kizeewo kibeere tekisobola kubanga kunga si political function mu Nuupu no oba mu people power no. Just it is a mechanism ey'abantu abakyalina omulamwa ogutegeeza abantu n'okubajjukiza ebigendera by'okukyusa eggwanga okubateekamu kye bayita mulaalo boosting.
kati bw'ogamba nti ogyewo kunga ebadde teka omulalo boosting nga Museveni asasulira billions and billions and billions of money ku NRM okumobilizinga. Whom are you working for? Okolerane. So wano wembagambira tetulina lutalo lonna mu kibiina kya National Platform Cabinet People Power. No, wabula waliwo abantu abagala okwefula they can stop some functions or some mechanism mu kibiina ezateekebwamu okujjukiza abantu emirimu gy'ekibiina n'okukunga abantu nga balowooza balina supremacy, balina mechanism eyaabwe nti they can order. No, tetulina individualism mu kibiina, tekiriyo. That's what tukosa people power. Tetulina muntu nti ono yayimiddeko ekibiina, nedda. Ekibiina ky'abantu bonna, people power y'abantu bonna abasobola okudecidinga nti gundi fuluma gundi yingira. Ne gwagamba nti osobola okuyimiriza function emirimu gy'ekibiina nga togifacilitating nga togi. That is a wrong platform and it's a wrong method. So mainstream media zinaabala ekibiina kya National Platform tekiri mu lutalo kebere people power. No, wabula waliwo bali individual abagezako okuyimiriza speed ekibiina n'omusinde gwa okugutambulira okusinzira ku personal interests zaabwe ne secret missions ze balina. Zoma kitegedde bulungi. Waliwo abantu abalina secret missions ne missions zaabwe bonga abantu okuyimiriza speed ekibiina kwe kitambulira. So mutegedde bulungi. Kati Natasha Broadcasting Service simebukedde biki. That is total nonsense. We are less concerned about that. From mukibiina tetulina mu individualism, tetulina muntu ali more superb than the president. No. Kyekyo. Awo nvuddewo zabe mwategedde. So oli wajjalaga nti kunga jibiriza, kunga kya Luganda. Mu Luzungu akiyita mobilization. Political parties zimidde ku mobilization. Oba kye tuyita kunga. Mpozi nga bwe nabagamba nti abantu abeefuula nti baasoma beerabira nti baasoma. Kati kigambo kunga yayinza okulooza nti eyo oba wingi political wingi naye eri mu nuupu, nedda mu nuupu mulimu bintu ebi. People power ne nuupu. Nuupu ye your neighbor center number. Buli politician kwafunira ennamba egenda omwesimbisaawo. People power ge maanyi agasindiikiriza abantu abo. Kati bw'ogaa nti ogyewo kunga ekunga abantu kyogiyimiriza n'ekibiina oba okiyimiriza gwe nga gwe an individual, that is a wrong mechanism. Ekyo kikyamu. Ebisigadde I hand over each and everything to you. Eyo nja kujja nga mulemereddwa mumanyi. Nja kujja nga mulemereddwa. Era bw'abanga mu Buganda ekigambo okunga kitegeeza ki mu Luganda? Oba ekigambo mobilization kitegeeza ki? Tewali kibiina kya byabufuzi kita mobilizing oba kitakunga. Kyemba mbuuze mba musanze okujjako nga Kafa Bozuku oba aliko Windows zaayika oba aliko amadinisa ge kajjansi ng'aliko obutuli ku mutwe. That is it. Tugenda ku speed. All right. Kansoke nano mpiseo mangu. Then banda information nyingi gyenjagala obbawa. About information nyingi. Okay, right now. Ekirala. Bobo manyi nga oli muna Uganda oli shareholder mu company gye bayita New Vision ne Bukedde. Mpuliriza bulungi nnyo. Bobo oli muna Uganda ng'olina oli shareholder mu New Vision stroke Bukedde, genda ogyeyo shares zo oba ssente zo ng'obudde bukyali. Kakidde mu Luzungu. If you're Ugandan, you know that you are among the shareholders in New Vision Company stroke Bukedde. Please go and withdraw your shares before it's too late. I'm here to inform the public and all Ugandans that New Vision very soon is going to collapse due to the financial crisis and lack of business. As we speak right now,
nchiddamu bw'oba oli munnayuganda ng'oli shareholder mu New Vision stock bukedde gendo gy'ensimbi zo ze wateekayo nga ng'oli shareholder gendo gy'esente zo kubanga kampuni eri mu buzibu nnyo. Ekisookera ddala kampuni tekyakola magoba, kampuni bizinesi zaayo zonna zaagwa. Kasita kampuni yafuuka political ng'ewagira yoseeyo kuyisigala mu buyinza. Kampuni ekisookera ddala yafuna obuzibu okusookera ddala kasita yafuuka political neeruzinga viewership, neeruzinga sponsorship, neeruzinga sales ez'amawulire Boss New Vision ne Bukedde, neeruzinga ba sponsors, ba supplier babanja, abakozi babanja bakyusibwa enkya n'eggulo. Kati gobanga oli shareholder gendo gye sente zo mangu eza shares mu New Vision ne Bukedde. Kampuni government eyinza gifacilitatinga mu sente mpola naye ekiriyo tekyassa New Vision ne Bukedde kasita bagifulapo. Yensonga lwaki n'abakozi abasinga obungi badduse tebababuulira kiriyo wano emisala tegikyajja. Basapula ebintu ebikozesebwa tebakyafuna sente. Abakozi bakyusa nga bagoba. Ntegeddeko ne Bukedde TV manager yabaddeko simeye kasasiro mungi nnyo. Kati mubategeeza bw'oba oli shareholder ng'oli wateeka sente zo mu Bukedde oba New Vision ng'oli shareholder gendo gy'esente zo kampuni ekola bubi nnyo egenda kugwa. 1. Social media taking over all platforms. Abantu balangira ku social media. TV tezikyalina business. 2. TV tezikyalina content. 3. TV nga zo ezimu Museveni yazifula political nga New Vision mweri n'olupapula abantu bakyagula mawulire babisanga ku social media. Kati obupapula obuke kati kansoje no batemere obulango ku TV ya Bukedde ne New Vision bwagwa ebitundu 6 ku buli 100. Obulango ku TV Bukedde ne New Vision kosa ne Bukedde radio bwagwa ebitundu 6 ku buli 100. Sponsorship aba sponsoring ya company sponsoring gundi ba program eno ba sponsors bagwa ebitundu 7 ku buli 100. New Vision ne Bukedde olupapula lwagwa ebitundu 65 ku buli 100 sales ku tekyali muntu agula mawulire no ku social media. Ezo zezaba empapula bazesanguza wesanguza kati. Tugenze mu maaso. Ba supplier abakadduka bayitirivu nnyo ng'abanja sente zaabwe n'abakozi abanja emisaala bonna bayitirivu. Kitegeeza the moment kasita ogenda against people's will oba ogenze. Very soon mujja kula ekiboozibozi nga mainstream medias zisemba nabyabufuzi nga bagamba Uganda Revenue Authority ereete etteeka erigenda okutandika okutakisinga ba TikTokers oba TikTok mu Uganda very soon. Nga batereddeko gye bujjako katono kampuni ddala za gavumenti eza mainstream medias zigenda kuganginga apo b'okwekwata ziyite bannabyabufuzi zigende wa Museveni zimugambe tugambe Uganda Revenue Authority ereete etteeka batandika okutakisinga ba TikTokers ndoza ne Facebook batandika ogitakisinga mu Uganda nga bagezaako nnyo okukomyawo abantu kati abaali balangira ku TV ne ku radio kubanga baddukira ku TikTok. Ekisooka ku social media terms of payment it is cash in hand. Ensasula nkuwe 10 nkuwa 2 nkuwa 3 TV zina fixed price jana milioni 3 milioni mukaga bano mu mitwalo 10 akuba akalango wali obuzibu era mbaga kino mujja kasa very soon Uganda Revenue Authority mainstream media ne Museveni bagenda ganging up bayitetteka baganti ba TikTokers mu Uganda oba TikTok bagenda gitakisinga omusolo very soon mujja gadi mu musezi siri musezi mbabulidde very soon TV omuli TV radio ne company lazo ndezikola zigenda ku Uganda Revenue Authority mutukolere etteeka obwana bututamu omuntu ngawe nabagamba ati social media egenda sula media ze Uganda nembagamba social media egenda sula entertainment industry ye Uganda kyona kibagamba kyekigenda mass mwawulira nga isime comedy store fucking kasasiro bikyaliyo
abantu bakyagenda mu theater ngoli ayina essimu omuntu abeera ku ssimu ye n'asindikirako ebinnyo nga tewali agenda mu kuba kayondo taguze mwenge tebamuseza amafuta tasasudde entry fee teri agenda muleekaane ali ku ssimu ye kasitagula GBM n'agenda ku Facebook n'agenda ku TikTok n'alyoka asindika ebinnyo buli video ziba mu nsi yonna abikula bikuzibu ati n'alyoka asindika ebinnyo n'afuna n'omutwe ne gumuluma ng'omuntu wali musimu mu industry agenda kula comedy stars mu kindo kati ne ba comedians abasinga obungi bagulawo accounts ku TikTok ku YouTube gye bateeka content wabo abantu konti nakusanga ku simu kati ani gwogera ogamba ajje kubokedde ku TV simu ku papula mawulire no way ekibayita social media very soon mugenda kulira emiranga mu Kampala awo nvudde otudde ku information yandeese Yose kansubire nti otuuse bulungi nnyo buno bakanjala bugenderi mwenna bana Uganda najja nenkola statement abande baga omuyo akyayogedde ekigambo kino nakyogera okulwa nti na information ne history gwenkola naye lwakuba nti nsirika wetwogerera essaawa zino kino mujja kiraba Yose mwali mwebuzizaako lwaki Yose abaana bonna ba student abatalina in fact embeera entuufu buli student yenna nga tonaweza myaka 18 mu Uganda nga bwe kibadde luli rights zo zonna zibeera na muzadde identification address byonna bikola ku gwe omwana ng'omwo bikola ku muzadde paka ngoweza myaka 18 era abaana bonna ku ssomero bali bafunanga school identifications oba ku university oba ku primary oba ku secondary oba ku college bafuna identifications mubadde mukimanyi lwaki Yose yagamba nti abaana bano batandika okufuna endagamuntu kandi okuvire ku ntono Yose buli lunaku ayingiza abanyarwanda abalundi abaruti aba Ethiopia n'abateeka mu bitundu bira byonna by'eggwanga kati mu process yo kugamba abaana okweregisteringa bakubira mu akwate ejjinja limu alikubisa ebinyo bibiri akikola atya bwagamba omwana omuregistering afune endagamuntu buli mwana oyo aregisteringibwa bakozesa n'enamba ye okugiregisteringamu omunyarwanda omu-Ethiopia oba omu-Eritrea era amannya g'omuzadde omukazi oba omusajja ge bakozesa ku mu-Eritrea oba omu-Ethiopia oli do you copy that Bayimu ebintu mbiwulira muwuza muwulira comedy nkiddamu mwe mwali temwebuuza lwaki balemeddeko lumwana baddira information y'omwana ono teenager gye bakozesa okuwa abagwira ne babawa identification ne bafuna abazadde mukitegedde omwana ono bwe bamusaba nti baagala kufuna nini namba ya maama ne taata omwana bamufuna identification oba naye afuna nini namba baddira details z'omwana ono zonna ze bawa abantu bali bonna abagwira ku mugiro yafune amanya ga taata w'omwana n'agamba mu omwana ne gye bamuzaala yonna yonna ne bakolera mu system kati manyize byange saagala kubaga nti gundi yagombye ekigambo gundi nga tekiriiwo ono musajja mu Eritrea bangi nnyo Eritrea aba Ethiopia balina national identification za Uganda era nga bagenda kulonda yino masanga baleekaanira eyo ye Shauton Etienne Roba sijja kusoma details yiyo mwenna muwuniikiridde tugenda mpola muwuniikiridde bulungi nnyo
mujja kuba bulungi temufaayo ekyo nga tukimaze ku Banyarwanda bangi n'abalekye baleeta mu Uganda bonna balina national identifications ne passport za Uganda ezibakkiriza okulonda wetwogerera sofa okusinziza ku secret information gye nnina Museveni yakaregistaringa miliyoni 4 okuli aba Ethiopia, aba Eritrea, aba Somalia, Abarundi n'Abanyarwanda nga bonna bagenda kulonda. Gye bujjako katono okujjako nga bakisazizaamu obutakyogera mu mawulire ne mukyulira buwulizi nga muliko polling station. Yoseri n'ebitongole ebyokwerinda ne Uganda Electoral Commission bagenda creatingawo constituency empya 6. Nkiddamu Electoral Commission ebitongole byokwerinda Yoseri bagenda creatingawo more 60 constituencies across the country. Kitegeeza parliament ayinza ojjongera mu bimba parliament 6. Kati bamba parliament bane 6 bani abagenda obalonda. Video temugikwata mugireke nzimbaabye mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo. Eno video njagala buli muntu yenna ng'olina muganda we yali mu UPDF either nga yafa oba akyaliwo mumpulirize bulungi nnyo. Gwe omwana yenna nga kitaawo oba nnyoko yaliko mu UPDF ng'era wasomera kusereza Museveni mu UPDF ng'oli mwana muganda Munyoro ngoli indigenous Uganda ulira bulungi nnyo. Teka kutanda n'ogenda ku function etekeddwa nga egenda kusanyusa baana b'abajaasi ba UPDF monna abasomera ku masomero gano wammanga kasoke mbalage post temugeza ne mugenda yiyo temugeza ne mugendayo esoma bwete UPDF Army Primary and Secondary Schools, Armenian, OBs and OGs reunion, set on 3rd February 2024. Free entrance to all OBs and OGs at KCC grounds Rugogo. Etandika sawa nya. Togeza n'ogenda ye byogenda okunywa ne byogenda okulya ojja kudojja kusinkana bajjajja oba okitawo bannyoko yakola mu UPDF ojja musinkanayo. Museveni akimanyi nti mwafuna dda information nti bazadde bammwe bamuyiya batta awamu temwabalabako okubateeka mu masomero ga UPDF okusoma. It wasn't a coincidence naye bamanyi attitude yammwe kino bakikoze okukuŋŋaanya buli mwana yenna munna Uganda indigenous nga muzaddewo yasavingako mu UPDF bamanyi muli mukola ki mukokkolima kasitaka kutanda n'ogendayo amazzi gonoonywayo oba soda oba mmere gy'onoolya jjajjawo bakusimire ku bijja byewammwe omanzi ebyogera byo ne mutandika okwesiriwaza nga bafuka banaaba gwe ng'omuzadde oli eyo olina omwana wa muganda oba wassengawo nga yasomera amasomero ga UPDF tomukkiriza genda Lugogo ngenda kuza omwezi 23 omwezi ogwokubiri omwaka guno nti okuyingira kwabwe n'okulya kwabwerere ebintu bino State House yebitaddemu mukono n'essali musale kisawuvuga baagala kujjawo baana bano bonna ennamba esinga obungi. Embuli etefa yonna muyinza okuba muli mu kakadde nze kasitantaassako emitwalo 5 oba emitwalo 6 abasigadde nemufa without care kubanga obusiiwa mujja kufiira ddala ekyo nakyo kibagambe kivudde waawo. Abantu abali mu Entebbe, Kampala, Mukono, Wakiso n'ebitundu ebimu
abaleka abaana bammwe nga bali waka ngenda basaba bataata mufumba amazzi gemulekera abaana bammwe okunywa olw'ensonga typhoid asussa obungi n'ebirwadde ebyenjawulo nga biva ku mazzi aga National Water and Sewerage Corporation. Nzize mbaga nti ekitongole tekirina nsimbi era tekirina nsimbi. Amazzi gekifulumya si malungi nnyo naye simanyi oba mumpulira bulungi nnyo amazzi geego. Amazzi ga National Water and Sewerage Corporation nga bwoli kigambo sewage kati bagafugafukira ddala sewage si malungi ga kunywa. Mufumbira abaana bammwe amazzi naddala abantu abali mu bitundu ebyomugattiko bye tuyita ghettos mwabasobola okubanga mulembeka amazzi gabo mugalembeka n'otherwise amazzi agali mu Uganda mu bitundu bya Kampala Mukono Wakiso gonna gajjudde mu sewage 99% sewage. Nkiddamu abantu b'Entebbe Mukono Kampala Wakiso amazzi ge munywa makyafu era bwe mba musobola either mugafumbe oba mugende mu clinic oba mu pharmacies muguleyo ebintu birongoosa amazzi gamba nga amakerenda mulyoke mukozesa amazzi ago, otherwise okugema kusinga okuwonya. Awo nawo nvuddewo. Naka video ke natadde ku mutimbagano nga mbalaga okubonaabona kw'abaana bannayuganda ko balimu mu ggwanga lya Saudi Arabia n'ebitundu ebirala ebya Middle East. Ewantu wamu nfuna okubuzibwabuzibwamu nganza omuntu nakino kankibagambe. 1. Ebbulwa mirimu mu Uganda liri ku bitundu 95 ku buli 100. Ebbulwa mirimu mu Uganda liri ku bitundu 95 ku buli 100. Songa ate obulango obukuwa ku radio okuga nti emirimu gye giri mu mawanga g'Abawarabu bungi nnyo era abaana ne bagenda. Ekituufu kiri nti eri abaana abafunirayo ensimbi n'emirembe naye eri abaana batafuna nsimbi na mirembe era ne bafiirayo abo nabo gye bali. Wane wajjira olugero lw'Omuganda olugamba nti semosuta guli muntamu bw'ogukuba tofumba era bw'ogulekamu tofumba ogenda kukola ki? Fogwaffe tugenda gukola ne tetulina ngeri gye tusobola kuyimiriza mbaana bakufuluma kubanga eki e Uganda kitokota se kisaanikire ate ekiri eno gye bagenda kyo kikuba n'engalabi. Kati nga bwe tugenda mu lutalo nti eri abafa ne basigala eryo n'abayitamu be bayita ba heroes naye nga hero mutuufu yaba afudde. Kati gwe Muganda nga tonnava Uganda eri ebintu bingi nnyo batakubulira ng'ojja e Dubai oba ojja e Saudi Arabia oba ogenda Yemen oba ogenda luddawa. Naye ndowooza tetujja kutaasa bantu bonna, tujja kutaasaako era tujja kulabisaako be tulabisa. Omugaso gwa embassy ezisinga obungi mu nsi yonna kwe kutaasa bannansi b'ensi ezo embassy weziba. Tulina ekizibu nti mu Uganda abantu basinga obungi tebaagala mateeka era amateeka gabawunyira ziizi. Mu nsi ezaakula omukulembeze yenna alondebwa era amateeka gaba gamufuga era ne baba agenda okufulumya ekyogerwa akifulumya yeegendereza sina kintu kisobola omufiirako okufiirwa omulimu oba okukomekkereza ng'ali mu nkomyo. Ebbanga twawulirako minisita w'ensonga z'amawanga amala omukulu Okello be yagamba nti abagenda e Bulaaya okukola naddala mu Saudi Arabia n'ensi endala ba idiots era tebalina mugaso ne bafiirayo naye nga minisita akwasaganya ensonga z'amawanga amalala. Era baamubuuza ku bannayuganda abafiira Kalamojja bawera akenda baafudde enjala n'agamba nti abo basiru tebalina kye basobola kukola kubanga balina ettaka kubanga ye yali n'agejja kati yajjula omukka kuba bukuba empiiye, which is okay. Ne mujjukiza nti mukulu Okello
omukulu Yoseri Tibahabulota bayisirwa gomanyinga Museveni yatta kitaawe ekyo kimanyi era he admitted that akimanyi Museveni yatta kitaawe neno zataina option kati bwowulira minister eyandibadde ateeka omulamwa ku embassy za Uganda zonna we ziri okukola kye tuyita proper supervision oba okunoonyereza abaana bonna bana Uganda we bali nga munnange yeeyogerera nga akimezezza okw'omusana weewuunye enkola eya Uganda bweri tetwagala nnyo kudda ku mutimbagano kulabisa ggwanga nakukola ki ne ku lw'abana Uganda tujja kikola mbuuza lwaki ambassador ali mu Saudi Arabia Riyadh omulimu gwe ekituufu kiki ekikuteese Saudi Arabia awo be bannayuganda abagenda mu Saudi Arabia okola biyumba ne bwabanga omwezi munnayuganda yasindika omutwalo gumu okudde waka kwe kuva omusaala kwofuna naawe nolabirira abaana bo ate neggwanga litambula ku ssente za kadaama naawe ambassador n'olinya ennyonyi nodda noyagala ne famire yo kiki ekikutuuza mu yafeesi eyo mu embassy ng'abaana bali mu detention centers waliwo kye tuyita diplomacy negotiations nti singa wabeerawo obutakwatagana wakati w'omukozi ne mukama we gavumenti ya Saudi Arabia ebiyingiramu ne police ne bayita ambassador oba representative ye ambassador okusolovinga okujjawo kizibu ekyo abaana baffe notabera mu detention centers n'ekikwasa ennaku mu 21st century mu kyase kya 21 nga bannayuganda bakyasibwa mu toilets bali mu detention centers nga bali mu kuvunda olw'okuba nti baagaana okugenda ku bikolwa ebitali bituufu mu bulamu bwabwe byebiriwa mu mateeka gafuga abakozi mu nsi yonna at least omuntu akola ekitono nnyo essaawa 8 bwe kiba kinene nyakola essaawa 12 n'awummula omuntu oyo ali entitled okunywa caayi okulya lunch n'okulya ekyeggulo era omuntu oyo ali entitled ku mirimu egiri basic egiri mu contract ye naye abaana be batuuka eyo bifuuka birala kobeere ggwe naawe ofunamu ak'obuntu ne weekyanga siwagira abaana batoloka ne batologa papasire nga emirimu gye baasuubira si gye bali kumukola nkiddamu siwagira abaana batoloka ne batoloka papasire olw'okuba nti ebyabatwala si bakola omuntu omutuufu akola essaawa 8 bwe ziba empanvu ennyo ziba essaawa 12 era ne yeebaka omuntu oyo ali entitled okunywa caayi okulya lanchi n'okulya ekyeggulo ali entitled okwebaka okufuna amaanyi aganaamusobozesa okukola ompulira bulungi nnyo era omuntu oyo bw'amala okukola alina olunaku lw'alina okuwummulamu kye tuyita holiday oba olunaku ne bwe luba lumu ng'awummuddemu ebintu ebyo abaana bo tebabifuna y'ensonga lwaki bava ku mirimu egyo ne beewaggula si lwakuba nti baagala kati embassy n'abagirimu bwe muba temusobola kumanya buzibu baana bafeesinga obwambasada oba bukuyamba ki mujja tugamba nti embassy ebeera mu ggwanga eryo olwa interest za gavumenti naye ku interest ezimu ku za gavumenti be bannayuganda abali mu nsi ezo okitegedde bulungi nnyo kati munnayuganda abanga ayisibwa bubi gwe nga tofudde kiba kitegeeza nti gwe omulimu guba tegutuukiriza tugenda kubasaba ambassador wa Uganda mu Saudi Arabia mu kibuga Riyadh ne tiimu yo yonna oba staff members si bannayuganda we don't care but they are there representing Ugandans in Riyadh in the Ugandan embassy. They are paid on the taxpayers' money. Who are the taxpayers? Those are the girls, the maids who are already in those houses working like robots. You should respect them. Tosobola kungamba nti omwana w'omuntu asobola okukola 24/7 n'atawummulamu n'atayiika windo. This is impossible. Naye abaana batuuka mu eno embeera gwe ambasada nga tosobola kuvaayo kubuuza vidiyo gyetulaba ku mutimbagano guno yabadde etegeeza akiwulira bano abaana bannayuganda tunyana batusubirayo mu biyumba bajjako esi batuwambako ewule zaffe buli kimu ate ofiisi yetukola ebyo byonna tetubifunira mu kiyumba naye ofiisi ate bakama baffe bakiriyalinga tudde Uganda ofiisi netukwata ngaeyagala tujjamu ssente tusuubule
batujjeko tebatuwa mmere esi bazijjeko tetulina kye tulina kubanga kigamba newobusa kyewakola nga tolina kyewakola gye bamutwala tetumanyi gye bamututte oli gwe Amina Kambugu bamututte tetumanyi gye ate ode eva Uganda mu bakunji abo mu kampani yaffe bagiyita Bantu Establishment esangibwa Kitintale eyange bamuyita Madam Bane mutuyambe tuli Saudi Arabia n'akatundu tetukamanyi yonna wonna baatulookingidde awantu wonna wasize tewali wetukulukira enzigi zizo zonna zigule teri yadde esi tetukyasa kino kye tuyita modern slavery. Mr. Okoleriem oyina abaana ab'obuwala yoseere gwe lake naafu wabba kati n'ogejja oyina ssente. Ambassador wa Uganda Eliade ne bw'okulala mu office mulina abaana. Once upon a time, today you are blogging around, but tomorrow you're not going to be there. Your grandkids and your kids, they might face the same situation. This is what we call humanity. You know, this is not, let us put politics aside. We are talking about the humanity. Today you are there, but tomorrow you are not going to be there. Your grandkids or your kids, they might face the same situation. Who's going to come out to talk about such situation? Abantu abasinga mbera ku social media ati abakadama bayika Windows, not because nti bayika Windows baagala. Let me tell you gwe. Golira kenafu kitawo mugagga yakolera eri abatakolererwa. But they are human beings that they are supposed to live. The only chance kugenda Saudi Arabia okufuna ekigula magala eddiba. But the working condition is not the right procedures balina okuyitamu okukoleramu. Lwaki eva tukaaba na Uganda ng'ensente naziri safe? Eritreans bali okay. Ababangali bali okay. Bannakenya bali okay. N'ensente naziri lwaki bannayuganda eva tukomplaininga ku bintu by'abaana baffe bannayuganda bano bannyinaffe baganda baffe ate gino gye emisingi egivaako omusolo kati omusingi oguvaako omusolo bagwonaabona gw'osuubidde nti bagenda kukola batya munnange. Abaana mbala ku TikTok ng'akola vidiyo akaaba si lwakuba nti ayagala kimuyitirirako. N'omulaba nga yeeyambule si yagala nti ayagala kweyambula, no nnaku. Goli Kampala ekuba etonnya omusana gwaka well. Saudi Arabia banze n'okumala omwaka nga tebanabe ku nkuba ng'abeera mu AC. AC bwe bevudde kitegeeza nti oli AC bwe biva ku kiba kitegeeza nti oli mu gundi, oli mu hoven. Hoven mugimanyi n'efumba emigaato beebugumya emmere gy'oba olimu. So kati omwana bamuteeka mu luumu nga temulimu AC nga bamulookinzeeyo. Kiki omusuubira okubanga agenda kibeera? Bana balaba nga bafaanana. Gwe no kala y'abaana bano ekusanyusa. Kala y'abaana ekusanyusa era enfaanana gye bafaanana. yanditulya batusubirayo mu biyumba bajjako esi batuwambako enweza Laba magumba. ate ofiisi yetukola ebyo byonna tufunira mu kiyumba naye ofiisi ate bakama baffe bakiriyalinga tudde Uganda ofiisi netukwata ng'eyagala tujjamu ssente etusuubule. Batujjeko tebatuwa mmere esi bazijjeko tetulina kye tulina kubanga kigamba newobusa kyewakola nga tolina kyewakola bamutwala tetumanyi gye bamututte oli gwe Amina Kambugu bamututte tetumanyi gye ate ode eva Uganda mu bakunji abo mu kampani yaffe bagiyita Bantu. Kyonna kye kiri manyi nze ekyensinga okwala ku bannayuganda kwe kwebuza amagezi. Bannayuganda tebagenzeeyo leero ate tebajja kukoma kugendayo. Naye bw'oyogera ku nsonga kiba kitegeeza nti ejja kukolebwako. Bw'osirika kitegeeza nti tewali agenda gikolako. Olwaliro oli bulungi naye waliwo enkyawo otajja kuba bulungi nga kijja kwetaagisa okubeera mu mbeera y'emu. Minister Okello Oryem, Embassy Saudi Arabia, Embassy Uganda mu Saudi Arabia Riyadh, Ambassador, please with much respect or with the due respect,
we request you as a diplomat to intervene in such a situation. There are so many Ugandans who are rotting in different detention centers, and they are willing to be repatriated back home, but they are lacking communication because the embassy staff, they don't care. So we call upon the Parliament of Uganda and labor expulsion companies in Uganda, in Saudi Arabia, please treat Ugandans as human beings. Being poor doesn't mean that you can't make any decision, no. And being poor is not a permanent, it's not a permanent situation. Anytime someone can become rich. But even rich people cry. So member of parliament, Minister Okero Yem, and other concerned citizens, please. There are so many Ugandans suffering and rotting in different countries, most especially in the Middle East. These are taxpayers. They must be respected and they must be visited as other countries do to their fellow citizens. But Uganda, what went wrong? How would they war? Mukuru Odrek Rabo Kansulet Yotuse. Mwategese ekikungana kyammwe ekya Namukwaya nenziya nengamba public tekina makulu, which is true, tekina makulu kubanga you invested a lot of money nga tekintu ekigenda kufunamu kubanga as we know right now tetukyasobola kuwola ssente kuva mu World Bank, International Monetary Fund and the other financial banks across the world. Kyemwalina okukola mwadde mulina okukuŋŋaanya nniigi nali ku international level okuleeta ba mafia n'abafere okujja oteekawo kituyita fake business ne investments mu Uganda. But njala tegeeza banna Uganda, don't be scared. Tewali kigenda kuva mu Namukwaya wadde deal n'emu. Ensonga eri ludda wayiino. Teri muntu asobola kusiŋŋaana mmotoka ng'eri mu paaka yadi nga yavunda n'amabaati gazzeeko enkanyanya n'ateeka ssente mu mmotoka eyo. Kizibu nkiddamu. Kobeere gwe kabulaza ali kuno live osobola osanga emmotoka gye baasula mu paaka yadi bamulwera nga yavunda dda n'empira gyagwa n'ennyini teri n'ogiteekamu ssente. Emmotoka ziri mu bondi empya osobola otekwata ssente zino ziteeka mmotoka yavunda. Kati Uganda ne Museveni regime for 38 years yafunda dda. All for dignity bakimanyi nti Uganda nfu tebasobola kukwata ssente ziteekamu kintu. It is impossible. Era kyovuna bano abasajja beefumba nga balowooza nti ensi teraba. Njagala Namukwaya wedde. Bandi badde bazze kudda ku TV nti gundi twafunye ddiiru eno byonna yafudde. Bakoze kye tuyita premature agreements. Just bali obutababuusa nti tetulina kye tugenda kukola nakola ekiragano lagana. Teri agenda bado muno gw'ensimbi n'ogumu. Kubanga it's on record. Kamba jjukiza. Olwabo yabiri muno musezi. Teri muntu ng'alina ssente ng'ategeera asobola kukwata ssente ziteeka mu Uganda. Ku myaka 38 ku dictatorship who exposure gye tutandise okukola ku Museveni n'abantu bonna mu nsi yonna. Gw'osobole tuwala omuntu agenda kukwata ssente ziteeke mu ani. Gw'osobola okusanga emmotoka mu paaka yadi oba mu kintu kyonna ng'emmotoka akadde n'ogiteekamu ssente ogiddemu oginnovate. It is impossible. Government ne Museveni temukyalina kyemugamba bantu ku international level okuloki bali bazze ne bali emmere yaabwe ne basulako mu apartments abeepiikiza ne bagenda era bagenze baseka bagera this man and his regime, they think we don't know. They know bamanyi buli kimu tewali kigenda kuvaayo. Kati lwabuka okujja nga weerabidde bakugoba mu wagowa otunda ebitundu by'ebikyama by'abantu buli business mugirimu. Kati mukulu wabo kankujjukize nti abasajja bangi abadde baagala okujja ne bawa amataka gaabwereere era ne kigaana. Kankujjukize ettaka lya Shimon Teachers Training College ne Shimon Demonstration School mwali wa kampuni eya Kingdom
okujja okuzimba oba 5-star hotel. What went wrong? Kampuni yali ya Dubai. Na kati mwagala mu Dubai gena take $4 billion mu kusima mafuta. Kati kampuni tawabogo. That's what we call pure propaganda. Eyo kampuni ye mwawe ttaka wali ku Radio Uganda nemenyawo Shimon Teachers Training School ne Shimon Demonstration School. Era yali efamily Dubai. Tebateekawo wadde ettaffaali lyakajjansi neri kubanga amaanyi muli babbi. Era neegwa business ne kati gw'osuubidde bagenda teekawo mu buwumbi buno bwa $. Ani Dubai UAE family evemu sente gye boosente okusima mafuta. Ne mulowooza abantu basiru mujja ne muwandika mulowooza abantu basiru. Sebo lwabo oyo propaganda wammwe talina gwagenda kola dde okutiisatiisa. Tewali kampuni eri ku international level esobola ku investinga sente mu Uganda mu dictatorship regime gy'omanyi kyemaze emyaka 4. It is impossible. Olaba n'omudingidi akooni gwe mwawe ettaka ne muwerako n'ebisumuzo yalemadde okuzimba toilet eriko akooni toilet. Balina okunywa ku mazzi. Kambadizeyo katono. Baleetawo bafirimu bagenda ku basi. God. Ofanga tonywedde mataga ate nakulya busa. Kintu kibinya. Basoka kuleta wanaani ono muvubuka ani ayambala ebigoyegere bitategerekeka. Eya Museveni kigundi kikanvas kisinikani. Ani ono yejene Kim Kardashian yani ono ani muwandikani omulala ono yajene Kim Kardashian yani mvubuka yani abale kanyose yakutoka na Janet Museveni kikanvas na kimu ne baleta film storm na baya yani ne baleta ako bagenda muwazimba ko ni city teyazimba de toilet ya ekinyi ekindi bagita ko ni toilet oyina yitawo. Kali balese Nigina ali ku international level. Abamanyi Nigina mbade mu maine baleta Nigina mbusima hivi. Teri muntu asobola kusanga motoka nga yagongo waliro mpaka najiteka mu senenge motoka jeziri mu bond. It is impossible. Kati mwale saba fere bamwe tekuli abadde adeka contract naka wadde basubiza nti sente. Kyokora temwagala byogera mu public. Kati we mwatede ku New Vision mukedde smart monitor mu Dubai egenda UAE egenda ku investinga $4 billion. Ngadi tesobola kuteeka dde 10 n'ekimu ate kamba buli kyembadde mayo basajja mu bakawo mentality buli ne wakimba labula ne kamba labula mwe bawante mubadde mukimanyi nti eggwanga lya United Arab Emirates ly'eggwanga eryaniriza buli muntu yenna fraudster ali ku international level ate sente ziteeka wali mubadde waki mukimanyi bakimanyi nti bo ogenda kuleta sente ziteeko investing naye jova bajja fuwa firimbi gundi tumunoonya Dubai yo kyejja okukola tegenda kunyika kintu apejja kujja kukwate Dubai esigaze sente freezing account kati bano osime bakana lugunda baba mababazi bamuhozi bani batadde sente mbizimbe Dubai bandi bazimba amalwali agali kutona babizimbye Dubai tayina buzibu muzirete esigaddeko sekendi sito bagenda buli jimu evuddeko ennyonyi ng'eva Kampala simanyi genda temulirinya ku kisaawe either kya Abu Dhabi oba temusobola kirinnyako mu ddakiika 2 akaunti zammwe na buli kimu kyonna kijja kuba kinyigidde ekyo mukinoonyereze yensobola kyo buli omu ajja n'alya ssente ze buli fraudster yenna abeera Dubai naye kasita akasimu kavuga ndino giwunya Boloze bizimbe byonna biri mu Dubai babyezimbira ate temuyiga Gaddafi yalina ebizimbe bimeka Mobutu yalina ebizimbe bimeka bali bona baali bazimbye okwetola ensi yonna bo bakkiriza kasitero kavuga nti kaweddemu agawoke no ate abola bumamanyi baga chok mushkila walo
baba tebakumanyi goba oweddeyo mafi kyokumushikira wala ng'oweddeyo naye nga lulimu badde mutambula fuli mugenda mugenda ku Burj Khalifa asimire mugenda mu moolo muguze ebizimbe wawa kasebagandino kaweddemu dda mafi kyokumushikira wala muli byokuzimba amalwaliro e Kampala buli kimu kibbye muli omusinika businisi binnyo kubanga mulina obwongo obutono muli mukutta bantu ekyo mutamanyi kweza ensi bali balungi nnyo baga come bring your money golodi come diamond come put eri oluganda nti kaweddelwa mafi kyokumushikira wala gwe mbuleko bagende waliwo asayira musika eri asayira mu Saudi Arabia oba mu Dubai yadduka bagamba ali Dubai yebasaani kalas finish togera mubuuzo sente z'omubbi kyova Bayibuli okugamba nti banyo bw'olimala okubba nga nabo bakubba kala otuvuddewo nza mutegedde bulungi nnyo Nigiina bw'atyo bwe yagenze kati tugenze ku Sande bwe nali bwe sajja ku Sande bwe sajja waliyo meeting y'abajeno mu State House Entebbe Museveni yabayita mulimu ebyaliyo ku Sande wedde Museveni yayita meeting y'abajeno bamala okwegeyaamu bwe baali beegeyaamu oba Peter Lweru waliko mizimu gy'abakonjo gye gyamulinnya oba gye gyakola ki Peter Lweru yanyookera mu meeting Peter Lweru yayimuka n'agamba Museveni yamugamba we are tired of this mismanagement of this country and then the forces. First and foremost, your son. He keeps on disrespecting all the senior arm officers. Gagamba Didigi agamba nti tasobola kubira ba peasant generals abali mu UPDF. We can't salute any peasant UPDF officer. Ne bakiwulira ne basirika. Era ye ojjondetera salute munga akubidde je omuntu yenna ogobali kulanka yemu. Yembu yagata kubira ba peasant UPDF officers salute. Tali bakubira simu akeera bavuma. Kati kwolo mu meeting eyo Lweru yali obuuka n'agamba Museveni tukoya akamanyiro ka mutabani wo akeero tumanyira laganda tasobola kubira bajjeno basirikale bande salute nti ye wakabyo okusinga abalabo bonna. Museveni ng'awandiika n'amaana amugamba mukulu njala kutegeeza ffe tuli mbuzibu mwatuzanyisa emizannyo wano tetulina tusobola kudduka basobola okutukwata essaawa na singa eggwanga likyuka. Eggwanga mutandise odditabangula mutadde obuvuyo buli wamu nze sisobola kufuluma bweru banteekako sanctions kebere East Africa sinawe nsobola kgenda ewantu wokka we nina emirembe ate nga nawo siri settled ye Uganda. Kati Uganda mutandise ogitabangula. Museveni nambuuza hawo n'amugamba you know what? Namugamba you think Baganda stupid? How many Bagandas are on the ranks of generals and other on the security organization? Namugamba Baganda are not stupid, they are just keeping quiet, they are just waiting a little time to come. But we are going to suffer. Stop mistreating Baganda. They are not stupid. Namugamba bajjeno babeka bali majiga UPDF nga Baganda. Where are the historical Baganda? Where are the historical Baganda in UPDF? They are not where. They are not where to be seen. But these people are quiet. We are squeezing them. We are mistreating them. But they are quiet. Time is going to come here when the government is changing. It's we going to face the problems. Obano yali anywedde biki era buli omu yamwewuunya. Yalangira Museveni n'alangira ne mutabani we yamugamba byonna. Namugamba muloza Baganda basiru. Tuli wano lw'abakulu ku ttaka ly'Abaganda kutuzimbi kutukoze buli kimu naye tubajooze tubataddeko buli kimu. Kyokka nga ne gye tulina okuddukira tosobola kuddukirayo. Bwamala obyogera kukuwaza bbanga Mavia kuku n'ayimuka Kayindo tafiire Maine etatya
Barubula limudde bwalwagula namuga, you know what? What Herero has been saying is true. It's overdue. But your boy, you should stop disrespecting senior armed officers. And I'm here to inform you, over my dead body, I don't want to see your boy in the areas where I come from. It's me, Kaindo Tafire, who is talking. I don't want to see your boy in my areas where I come from. He should respect elders. Kaindo Tafire avudde mu mbeera ategeeza Museveni. Ategeeze ku kitabani kye kino ekitamu kirekerawo akamanyi. Era namugamba ye tayagala muddamula mu kitundu kyonna kyazaaliwa musimembu akateka muhozi projects meka sasero biki. Namuga tekisoboka. Ate atekiza mukule tajja mukiza mukulembera. Kati ladies and gentlemen, musabire nnyo mavia kuku Kaindo Tafire nerweru oba emizimu gye gyabali nnye oba ki. Ono gobogerako yabadde asirise nga asirise era nga tajega. Kaindo Tafire amala okunyooka Museveni amanye ensonga. Bwamanye ensonga abalaba asirise. Naye nga ne Kaindo Tafire yamugambye nti akamanyiro kasusse. Abasajja betuzanyirako wano Abaganda bannannyini wano. Effujjo lisusse. Kwegamba wali ogenzeeko okubba ewantu. Ne mutasanga wo nnyiniye. Nga tewali wadde ka kamera, tewali wadde wa alamu nenga mubbye. Nenga mukimanyi omutudde okubba. Essaayo nannyini wajja kujja kati yembeera Museveni gyalimu n'abantu be. Kati baba byabala balina instincts bamugamba mukulu tumaze okubba twandibadde tuva wano ng'obudde bukyali. Bannannyini wantu wano banajja. Ebintu bino biyinza obutaba birungi. Kati olw'okuba ati bano balina kawo mentality ne system ey'okutta balowooza nti bagenda kumalawo Abaganda n'okubatta. Ne bano bba basomera ebbaluwa mu bbaasa bamugamba mukulu tumanyidde abantu bano mpu ne wane wantu si waffe twandikendeza kamanyiiro. Yabazeemu ekintu kimu, ladies and gentlemen, byonna biwulidde. I will try to control the situation. Kati control the situation mugimanyi Museveni kasitaga nti I will control the situation. Kasita abagamba nti I will control the situation ekiddako mba mugenda kiwulira. Musabire nnyo kuku mavia kuku musabire nnyo nerweru. Nenga mazima gali nti abantu bonna ekitufu bakimanyi ne bakyebuzabuza ng'abafuka banaaba. Ekyo mukitegedde? Aya basi. Wano wendaga wayinza obutanyumira buli omu ate seetaaga wakunyumire. Wabula njagala ompulirize bulungi nnyo. Nkiddamu. Wano wendaga wayinza obutanyumira buli omu naye ate saagala wakunyumire. Gano ge mazima. Buno bubaka njala bugerere bannayuganda mwenna. Era mumpulirize bulungi nnyo. Ebigambo byenjogera mbyogera ntegeera kuba sinywa mwenge. Ate mbisimbako essiira sikyusa statement zange. Ekigambo kye bayita okutya bulwadde. Ekigambo kye bayita okusirika obutwogera olumu kiyamba naye ate olumu kibi. Ate webbanga bw'otamuwumukira teweebaka. Buno bubaka njala bugenderi bannayuganda mwenna naye okusingira ddala abantu mwenna abasanga mu ssemakati wa Uganda mu Kampala mu Buganda mumpulirize bulungi nnyo. Ebigambo bino lumbiyenze mbyogera. Bannayuganda muzuukuke. Museveni okugaana okwogera ku nsonga z'eggwanga aba akusimira kinnya. Gwooza lwaki bw'oyogera ku nsonga eziruma eggwanga n'ebigenda mu maaso mu ggwanga bakuteekako amaanyi. Kubanga bali tebakimanyidde tebasobola obbaddiza ebigambo byebimu. Omuntu atamanyi buvoobwe na nsibuko ye abeera wa mutawaana nnyo okusinga omuntu abamanyi ensibuko ye n'obuvoobwe.
ate wegenderezanga nnyo omuntu eyeefuula kyatali bw'omumanya anyiiga nnyo n'okusinga gwe ategedde kyali. Muwuliriza bigambo byange bino mbyogera mbikakasa ate sibiddamu. Omuntu eyeefuula kyali mubi nnyo ate kasita omumanya kyali anyiiga nnyo n'okusinga bwe wanditegedde kubanga tebaagala bamanye. Omuntu asinga obuzibu n'obutemu mu Uganda ye muntu gwe bayita Omunyarwanda eyali yeekwese nga tayagala mutegeera. Njogera ku Munyarwanda eyeekweka nga tayagala mutegeera. Bwe ngenda okwogerako olwaleero. Omuntu yenna nga yazaalibwa mu Uganda abeera Munnayuganda. Era n'endaga muntu afuna Uganda kebere passport. Era tewali akulinako buzibu. Omuntu yenna atazaalibwa mu Uganda si Munnayuganda. Era omugamba nti si Munnayuganda kimuluma nnyo okusinga gwe ate akizudde nti si Munnayuganda. Munnayuganda tolinayo nsi ndala gy'ogenda genda mufuuke munnansi wansi eyo naddala ku lukalu lwa Africa kizibu. Ogenda sigala ng'oli Munnayuganda. Okimanyi bulungi nnyo nti Munnayuganda teri muntu yenna akkirizibwa mu ggwira gula ttaka mu Uganda nga si Munnayuganda. Mumpulirize bulungi nnyo. Gwolooza lwaki Museveni n'akabinja ak'Abanyarwanda bwe batta Bannayuganda bo ku sayidi eyaabwe kirungi nnyo era kibakolera. TV, radio, buli wamu tebakyogerako. Naye bwe tuvaayo kyogerako abantu abo bennyini bagamba tuli tribe nga twogedde ku kuttibwa kwaffe bannansi. Here is my question. Yoseriti Bahaburwa, a man from Rwanda, why is it that talking about the assassinations, the killing, the eliminating Ugandans, becoming a tribal? Why is it that when we come out, we talk about land grabbing in Uganda, it becomes tribal? Why is it that when we come out and we mention the people who are in regime, taking over government posts, and they are coming from one family, in one tribe, it becomes tribal? So you want us to be killed and we keep quiet, and we don't talk about the people who are in the same uniform killing we indigenous Ugandans? Chenkoboza. Lwaki bwe twogera ku bantu abatuttanga abatutta Banyarwanda ate Abanyarwanda kibaluma nnyo era oli avanaga nti gundi ali tribe, so oyagala nzite nga nzise mumanyi nti Munyarwanda ate nsirike? No, ekyo tekigenda kukola. Bani abatta Bannayuganda? Ansami Museveni bani abatta Bannayuganda? Abanyarwanda abakabinja kubatta Bannayuganda, so mwagala tusirike mututte tusirike tuleme kwogera nti abatutta Abanyarwanda. Bwe twogera ku kiwamba ttaka n'okutwala amataka ga Bannayuganda, bani abatwala amataka ga Bannayuganda? Banyarwanda. Era oyagala tusirike. It's the same disease which happened in the northern part of the country. It's Balaro from Rwanda having national identification from Rwanda. They are taking ownership over the land in northern Uganda, and the indigenous Ugandans from northern Uganda have been killed and massacred. But you want also northerners to keep quiet, to sit down and witness the atrocities, and you want them to keep quiet. Ekyo tekigenda kukola. We must wake up and we talk about these issues. Abantu abagoba abantu ku ttaka eruwero n'ababatta Banyarwanda, you want us to keep quiet? Abantu abali mu kutta abantu ekiboga, Mityana Gomba babagoba ku ttaka Banyarwanda, mwagala tusirike? Kubanga abakozesinga amanya nti simanyi Mukiibi, simanyi Mukasa, simanyi ng'amanya ga Kiganda nga bakowaso okutta Bannayuganda ffe tusirike? It's not going to work out the way how you think. No.
Camouflaging is one of your tools. The indigenous Banyankore, 70% have been cleansed out of the system. So you want indigenous Banyankore to keep quiet when you are cleansing the entire tribe, repressing them with the Banyarwanda, and you want Banyankore to keep quiet. And you call it tribal. No sense. And the world must know that we are under occupation by Rwandese. They keep on grabbing people's land, they kill people, and they silence the public from not talking about these issues. They are the one in the police, in the army, in the prison, and in all government institutions. So if you don't want us to talk about those issues, and you think you are going to keep quiet because you come out and say that the people who talk about those issues are tribalistic. We are not tribalistic. We must come out and speak about these issues. So, mwabale mboga nti omusajja ali tribe akuma omuliro mu bantu. Ekyo kikyamu. Tebagenda twala ttaka lya Uganda nga balitwala mbamanyi Banyarwanda tusirike. Tebagenda kutta bantu nga babatta Banyarwanda tusirike. Tebagenda kukusima bijjabe bajjajjaffe nga babisima Banyarwanda tusirike. Olw'okuba bayituma amannya ag'abannansi abaliwo tusirike. Nkubuuza abatwala ettaka mu Kampala baki? Abatwale kanake mu Bwende baki? Masaka, Mpigi, Gomba, Nakaseke, Luwero baki? Bali mu Karamoja, bali mu Northern Uganda baki? Baganda amakaba wali ate balina ettaka Karamoja bagenda bali bayo. Ababbe ettaka Busoga, ababbe ettaka mu Northern Uganda, abali Nakaseke bali. These are Rwandese. So if we come out and speak about this, ne mutugambo tuli tribal, mwaka ya tribal, we shall speak about these issues. Si for your computer tribal. One tribalistic, I don't care. As long as I'm speaking the truth. Kubanga aba politicians bonna basirika, they can't speak about these issues apart from one person, that is Rutamaguzi Semakula. Gumwagala okutta. Kubanga ayogera amazima. Tugenda chikiriza. Ambazanyire ka video kano mwakalabako ne kankabaddize. Okujuliza issue eno. Sikizibu ky'abannannyini ttaka wabula kizibu kya gavumenti. Nafuna omukisa n'embeera nga nkwatagana n'ebikwatagana n'ettaka mu Kampala. Ekintu kye tubuusiza amaaso ffenna kye tamanyi nti kino ekibbataka poliisi ya gavumenti. Era temwewuunya lwaki abamu wano mu Buganda mukubye n'engalo nti ettaka lifunye ebbeeyi, mulowooza lifunye ebbeeyi ng'ettaka ligenda. Bw'olaba obutaka obutundibwa mu Kampala 5 ku buli 100 nti biliyoni, tekiriyo mu nsi yonna. Ettaka lya Uganda lisinga value ettaka mu America wadde London. Naye abantu baga nti ettaka ligenze waggulu. Zino sente zammwe ez'omuwa musolo ze bayisizaamu ne bawa ababbi b'ettaka basobole okugobera ddala abantu abalina ettaka wano mu Buganda. Era mu myaka 5 mujja kulaba nga tewakyali muntu n'omu awawana alina ttaka, kubanga tosobola kugenda gula ttaka wadde Namugongo. Sente gye ziva mu bungi oba mu classified account ne ziweebwa ababbi b'ettaka mpitirivu. Nze ekyo nakirimu era nkimanyi. Bwe muyita abagagga mubabuuze baavaawo emyaka 5 kati nga be bagula ettaka buli wamu. Bagenze mu byalo ne baliyimba abantu ku mayiro ng'era poliisi ya gavumenti nti bakusalirako yiika emu ne basigaza 4. Naye akataka eri ewaffe mu kyalo yiika ziri mu miliyoni 2 ng'ekivaawo tewali kiriwo. Kakati obudde bujja kutuuka ng'ettaka lyonna mu Buganda naddala mu Central Region nga abalirina bantu balala. Era eno poliisi eya ssente y'ettaka gye muga nti ettaka ligenze waggulu, ettaka ligenze waggulu, ezo ssente ez'omuwa omusolo eziweereddwa abantu abatamanyiddwa gye bava
basobole okugula ekitundu abantu bonna baveewo. Ekyo ekintu kyabulabe nnyo okugoba abantu ababadde mu kitundu kyabwe. Oba okoze olukwe abazungu lwe bagola ogoba Aborigines bwe bakola ogoba abantu Abamerika abanansangwawo ne bawamba ensi yaabwe. Kikyamu nnyo omuntu okola olukwe ebyo bye muwulira ebyo nti biki ebyemuke byayogera ebyo ayogera Eritrea ayogera baki baganda baffe eno bayise mu kyokubba ettaka era mwe mugitambuleko ogende Kansanga akawungeezo olaba abantu bwe mutamanyi gye bavudde ne bajja wano tebakwatibwako be balwanira mu bbaala kakati obudde bujja kutuuka nga be batuula buli wamu batandika ogamba nti waliwo eggwanga eryayitibwanga bweriti nga terikyaliwo. So ekirina okukolebwa bw'aba Pulezidenti Museveni ne banne balowooza nti waliwo okunyigirizibwa bakole olukuŋŋaana tabamiruka nga luyogera ku kintu kya ttaka. Fe abamanyi ebikwatagana n'ettaka nga Honorable Kivumbi wawadde history ne Honorable Women Research abantu batuule ba stakeholders buli kitundu kyesalirewo ettaka linaafugibwa litya kubanga ettaka yensibuko y'enkulaakulana. Bw'onooleta abantu abatakwatagana noga nti kyankwanza ono avudde ono naavudde eri tewali nkulaakulana gy'ojja kukola ate tebalowooza nti basobola okugoba abantu mu lukwenyukwenyu olwo. Ekyo kinenyi kijja kubaddira. Nga nyongeza ku ekyo wano mumpulirize bulungi nnyo. Eggwanga Uganda ggwanga eryetongodde erina bannayuganda nga buli omu alina gy'asibuka si bwe kiri. Essaawa zino Uganda yemu ku nsi ezaateeka omukono ku mateeka gafuga ensi yonna agayamba abantu singa abawo obutabanguko obugudde mu nsi ez'omulirwano. Amateeka ago malambulukufu nnyo era amateeka ago ng'oggyeko agaba refugee n'amateeka gafuga abagwira weegali. Etteeka erifuga abagwira ligamba nti omugwira alina okujja mu Uganda ojja okujja ng'ozze kufuuka investor ne tokkirizibwa ku owuninga ttaka kyekisooka oba property yonna kyekisooka. Etteeka erifuga abanoonyi b'obubuddamu weeriri era abanoonyi b'obubuddamu balina kubeera mu camps gye bateekebwateekebwa ne bafulumizibwa okwongera mu nsi endala so si mu bibuga wakati. Abanoonyi b'obubuddamu abali mu Uganda abasinga obungi bawangaalira mu Kampala, Wakiso, Mukono n'Entebbe. Njagala mumbuulire refugee camp ki eziri allocated oba situated mu Entebbe, Kampala, Wakiso nga ziri gazetted nga refugee camps teziriwo. Refugee camps ziri almost mu maserengeta ga Uganda ne mu mambuka ga Uganda. Wewa refugee camps so si mu Kampala, Mukono, Wakiso tuwa refugee camps. Naye mu Kampala mwosanga ba refugee aba Eritrea nga ba owninze property n'amataka ba refugee balina national identification balina passport bali entitled n'okulonda. Mwosanga ba Ethiopia on the same case, mwosanga ba Somali on the same case, mwosanga ba Sudani on the same case, mwosanga banyolanda ku mulimu gwe gumu kwosanga bemuchunga ali awo atudde. This kind of nonsense must stop. Eggwanga Uganda si toilet. Amateeka agafuga ba refugee bonna mu nsi yonna waliwo established areas ze balina okubeeramu nga bateekateeka either okubafuula kye balina okuba oba okubongera mu nsi gye balina okuba oba okudda ewaabwe singa ensi ziba ziteredde. Neggwe n'ojja oŋŋamba nti ba refugee bali mu Ntebe, Mukono, Wakiso, Kampala batudde. They are owning properties. Bano batuusiza n'okutuusa embeera nga bakyusiza embeera y'abantu babulijja babeera mu bitundu ebibeera neefuuka more expensive ne baddukamu ng'ekitundu bakidesertinze kifuuse ky'aba foreigners.
What kind of nonsense bine bibisibita mu nsi gononga nti kati mu ewantu bana Uganda bali kati ekisenyi kyonna abasomali bakitwala kizibu nnyo kati okusanga mu Uganda ngali mu kisenyi kwata oluguudo lwegga abali Ethiopia abali Eritrea abasomalia bagitutte yonna ewe tewakyali bana Uganda n'ebitundu birakansanga wo yonna babitutte yonna tewakyali bana Uganda wano muna Uganda we yali asula emitwalo 10 omu Ethiopia asasula emitwalo aga muna Uganda kyasobola okwera mu area eyo muna Uganda yali asasula ennyumba emitwalo 10 kati asasula emitwalo ali mmete okusasula emitwalo 4 olw'abano okujja kubanga bali facilitated by the government ne mission zaabwe nekusifu oba ne ssente zibo kimenya mateeka bano batandisewo n'ebbala nga zaabwe batandisewo n'amaduuka nga gaabwe balina ne kiliniki nga zaabwe balina ne kampuni nga zaabwe balina restaurant nga zaabwe naye nga tekikkirizibwa mu mateeka bwe tumuyogerako tigundi ayogera bubi gana amateeka tugamanya amateeka gafuga ensi yonna ku refugee tugamanye nosanga omusajja omunyasi mu nzala ya Uganda alina Maryland mu Buganda byenjogedde bigambo bivunanyizibwako ate mbyogedde ntegeera bulungi nnyo sidelitinga video zange kubanga byenjogera mbimanyi bino teri mu parliament agenda bigamba oba munabya bufuzi no kubanga babitya bali Kampala life has become more expensive in Kampala, Mukono, Wakiso due to the high number of incoming refugees who are not supposed to be in those areas. Bana Uganda bali South Sudan bakuba emigo bakubanga nte walaga zinga walaga bana Uganda bali Egypt bali mu bakuba bakuba emigo bakubanga nte bali makomero basiba bana ba Egypt bali mu Kampala batudde bali mu kuli bafuwa moka bafuwa chicha nebire bikwata Somalia temu na Uganda sobola kubera wadde omwezi kebere yitu ya kabere Ethiopia gende Rwanda bakubuzo genda kumalinda kumeka era bakumanyi no mugande oba buli mu Rwanda oleka the moment ka passport yeso Uganda ndio no mugande tosobola kubera Rwanda ngolo wadde takado okugenda ndi wadde okola function tili mu Uganda. It is impossible. Why is it that our country has become a dumping area for each and every fool from anywhere in the world without a prison? Because these people, they have a mission, hidden mission. Jibaine yawe nete keftefu mukama tusasire buli muntu wazo kusoma twegwe nkobudde bukyali ebigambo bino byogera mukama nkingiriza onyongera obukuumi manye ebyo bibinyiiza bonga balinganga amalindirizi nti kyayogera atulabisa tetwandiyagadde tulabisa era atukolako obulabe teri ajja bibagamba nze ngendo bibagamba kati gwawulira nga nkunyigiriza ku bigambo byeyogera
nga mbyogera kule eggwanga lyange nga tuli Munnayuganda nenga yofudde Munnayuganda kijja kuluma nnyo ate si kisazaamu kuba sigenda fuuka munnansi wansi ndala nina kubeera Munnayuganda awo oli nina kubeerawo so si gwe ina kubeerawo. Mukama bankuumire tusinkane ku saa 2 bwe muli Mulange Mmengo. Mukama bankuumire mweraba video wedde